ne munange mawulire agababukedde bagawandika kati kali kakiripo ke bankwata nga ndi wali bintabudde ne bawandika ne bagamba abamu balabiddwako nga beebuzaabuza eri kamera zaffe olw'ebyo ebivudde mu ndagamuntu ne bateekawo kiripu yange. Ngenda kuvaayo njogere mu mawulire oluvannyuma lw'ewiiki emu nga maze okwogera ne maama okitegeera bwe maze okwogera ne maama nga kiba kyetaagisa nti abantu bakola apiiru toli kitalimu apiiru n'oba osomye ebyawandiikibwa buli kimu kibaamu apiiru okitegeera so nga tisaweerayo kati sobola agenda mu kkooti nga mibinja kubyogerako ndowooza mu wiiki ngemu maze okwogera ne maama. Okay, basibo niyo nnyo mugamba mutya Habali Kachumbali TV kasubire tutambulira ddala bulungi nnyo nkwebaza gwe yeeyama okutambula nange era no subscribing atanakikola nkusaba busabi naawe kikole ate ne nkwebaza gwe wenna agenda mu maaso tuwabula okusigama nti nno leeta ono tuleetere kuno mwansabye manager Paul Kafeero namutaddeyo atanamulaba genda omulabe abyogedde byonna ebisinga obungi mu baana bamenye naawe akumenye manager oli mwana wa Paulo Kafeero mbane 17 be yaleka amanya gataddemu n'eriri alitaddemu so onako olwaleero ndina omukulu ono mujjukira mu DNA bwe zaafuluma kolo olunaku yagamba nti ajja kujja mu kamera nga maama we amubuulidde kyekyokuzaako nga wayiseewo wiiki emu ng'ayogedde ne maama we so maama we tetumanyi oba ayogeddeko naye agenda betugamba mu maaso awo era tetumanyi ki ekiddako kyentegeddeko nti alina plan B agenda gitubuulira mu maaso awo ate tumanye lwaki atambula akutte empapula z'amawulire ezaabukedde lwaki atambula azikutte tayagala amawulire muyitako oba alina okwemulugunya kwalina muneegatteko tumwanirize ogamba otya? Ndi bulungi taata oli otya? Twasembayo wano eno nga tukola interview nga musayite gunnadda era nga osaba nnyo era ng'olina obwesigwa bungi nnyo mu results ezinaabeera zituukiddwako ebintu ne bijja bubi nga results toliimu ng'omwana wa Kafeero sooka otuyisizeemu wakati mu kusooka okweyanjula amannya go tutambule bulungi. Okay, abatulaba ku Kachumbali TV oba Kachumbali Media mbaagala nnyo mwebale kulaba nga mugoberera muganda wange nze no muganda wange mweno mbeera kubanga ali omu ku bannamawulire abasobodde okuggusa ensonga eno ate ekintu ekitagenda kuvaawo nti n'abaana baffe betuliteekawo tuli bagamba nti bwe twabeera abaavu nga teri batuyamba twafunayo abantu mu Kampala balikola ki so omukulu ono ali omu ku bantu abaziba bategeeza ensonga zino okuviira ddala eri nga muzeeyi tebanamugjayo okutuuka ng'ebigambo byogerwa nnyo afubye okulaba ng'atambula wabiwulira eri ng'agenda wabiwulira eno ng'ajja taliiko ludda so ndi basanyufu okubanga mutugoberera erinnya n'eddoboozi bagamba amannya gaba ga Kabaka erinnya n'eddoboozi nze Eric Katumba Trinity. Eric Katumba Trinity eri Akafeero gwe tebaalikuwa oba wali ejjeeko? Tebaalimpa. Okay. Kale oluvannyuma lwa DNA tutandikire ku lunaku lwa DNA because tubadde tukufunangako lwakyanga olunaku olulala ekyenjawulo nti akakuba kaatonya ng'era akakuba akanaalagula ekinaabaawo ne kakubako naawe kankubako era ng'ogyeko olunaku olwo bannakampala bayinza okuba tebaddangamu kukafuna noonyereza wayinza okuba akagezaagezaako naye akakuba kaliwo kajjukira obudde obwo abaali ewaka ne beesibira ewaka era akakuba ako bye bimu ku bintu ebyanditse okulaba nga ku DNA entuuka leeti results natuuka leeti nga abaana bamaze okweyanjula natuukira mu budde bwa kulya sausage n'olya bumonde buzungu baali batuteekedde nga results ogambye eki natuukira mu results ennyini ez'okukutta baŋŋambe mutoli mwana wa Kafeero bw'amala okulya wajja teweeraliikiridde? Najja neeraliikiridde. Lwaki wajja weeraliikiridde? Anti najja neeraliikiridde okusinziira ku bigambo ebyali bizze byogerwa. Wawulirako ebigambo bifo kujja okwola olunaku? Kubanga si okwola olukaloka nnaku nnyingi nti Oweekitiibwa Balamu yavaayo n'agamba nti nno balina abaana be bakutte oba bamukonfaminzeeko kuva eri abasawo nti waliwo abaana abaagala okugulirira results naye results ezo nga bagulirira bannaabwe bave ku ki? Ku lisiti kati ate n'ataboogera
niwaitawo wiiki emu abantu ne boogera nnyo kyokka era results ne zikomawo ng'ate abana abali bagamba bali bana be badidde era kuki kata bwe tutamanya abaana bano be bali bagulira ffe tuveeko nga yakyogerako boogezi nga baakikola oba yali ayogera boogezi. Mwagenda okujjako olunaku olwedde ng'ebigambo biwulidde. Mbu abasawo baamukubira namugamba nti wano waliwo munnaabwe omwagulirira abaana abamu bave kuki ku DNA. So kati najja siri mumativu naye olwokuba nti nalina okubeerawo kati ng'ekigambo ky'Abaganda bwe kiri nti ekijja omanyi kinyaga bitono. So tekyanyaga nnyo birowoozo byange. Results tezaakutiisa kuba olwedde wali omanyiiko nti ziyinza okujja nga tebirimu. Nze kasaba gamba nti Swazi ye Thomas Kafeero ne bamusoma nze mu mutima nagamba tebongerako. Nzijjukira basooka kusoma Nagawa. Basooka kusoma Bentikiti ye Dube ne baddamu ne basoma Simon Peter. Simon Peter ne baddamu ne basoma oba Nagawa ku Nagawa ne ku Swazi kuliko gwe basembayo. Bwe batuuka ku Swazi n'ogamba ne batongerako. Ati nakimanya nti oyo Kasaba mutaddeko tasobola kugulirira kuba mwana ate n'alekako banne. Wedde yakuba ejjinja limu n'ebinyonyi ebyo banaye munyambye nze mwana kati naawe bonna bansumbuwa. Bino byali byakulwanira busikala kuba gwe twabimanya. Baali bakuba mantini naga bagobeera mantini. Mantini yali omusika. Byali bya busika. Kati nga bafa ki nnyo because ebintu ebisinga tebiriiwo nti nno ebyobugagga bingi nnyo. Munange erinnya nti Misaka Kyombaali yegwe musika wa Nanyini Climax gotawera bulungi. Ne webange ebyobugagga si bibyo gwe erinnya oliwulira oti eryo. Zimbirako ne ligira. Webale nnyo ne project z'ofuna okuyita ku linnya. So kyekireeta oba Simon Peter lwakuba nti nno ayimba nga taata we. Ayimba bulungi. Nawuliddamu ku buyimba bwe ng'alinga afaanana taata we. Ate ono omulala ye si muyimbi jjukira. Ono Bentiki. Bambi tayimba. Kati agezaako ye Simon Peter. Adiriyo gezaako ye Swazi. Ate bonna bali mu level yemu kugezaako. Swazi ayimba. Swazi. Tomuwulira. Asajja wano Swazi basajja bagenda kukuba engwala. Ono wabanga yakuwolereza mu Go Talent. Swazi talent togiwulira. Mpayo vasi emu gyogamba mpayo oluyimba lumu ompeyo kolanso ngambe wano yali atusi yali ayimbe nga kitaawe. Swazi wibalo akwasibukwata manya naye amma naye nga ojjukira obwakafeera yafeeri nabo obukwata kati oli mugoberezi bwoli wamma kati bwewala n'ogamba nedda tebongerako ati kati namanya nke bagambye nti Swazi mwana wa Kafeero nakimanya nti bagenda kwongerako mwana kubanga Swazi odi yali amaze okuzannya nga nabakimuzannyira banene banene. Ulire ebigambo Simon Peter byayogera okwata ebigambo Nagawa byayogera kikulaga nti bagenda okujja nga balina ekibali ku mutima nga nobagamba kati muli banna ogenda kwogera otya gw'oyogera otya kati tomanyi oba onaaba muwanguzi ojjawo ebigambo byogenda okwetegeka okuba omuwanguzi. Kiyinza nti baali basobola okwogera mu mawulire buli omu yali asobola okufa essanyu ku ekyo nagamba naye mutuleke tujja kwogerako mu wiiki ng'emu nga nze nayogera nga obusungu bunnuma naye buli kubagamba nti gundi ngagamba oba bampadde akazindaalo oli wamulaba bwe bamuwa akazindaalo nti nekitaffe ono bamuggyeko ekintu ekyo kyawaawaza abantu amatu nempulira nga nange wendiga nnumi abo abaana nga bebakwatagana amagezi gaabwe jagaba bulungi oyo wakyogera oyo musika wuyasenga w'abaana omu waati mugyeyo akalambo kammwe tebalaba nakuwuya biva mu bantu abantu bakalaba results tebalaba na commentinga wadde olunaku olumu batandikiddewo okwogera ebigambo by'obusosozi ono akubye Swazi agenda kuwa taata w'ekifuba kugwa mu taata w'ekifuba famire eyo nga ebagironda si ey'Akafeero nedda ssebo kati ze nkubulyeko kino Misaka Kyombaali nze laba kuŋŋamba nti Katumba ndi ku DNA y'abaana ba Kafeero baba kumpa kazindaalo manyi kinandisose okwogera nandika ku ttende neebaza bannamawulire neneebaza abatukebedde ozzuula amazima
era nga sinabasanyuka nnyo ne ŋŋamba naye ne bannaffe baneno DNA beewanze mbadde nsaba ffe DNA beegambye tuli baana bakafeero twekolemu omukisa tuyiteyitemu tufune ssente bannaffe bano DNA bazongereyooko kuba nabo tulwana babe baganda baffe era nandibadde ngamba nti kyekiba kiganye wadde batugambye tuli abaana 6 oba 7 naye nga nzi Katumba nja kusaba omusika ampa olukusa baganda baffe bano DNA beeganye okuva n'olwaleero tutambulire wamu babeere ba luganda lwaffe wadde si mu musaayi naye mu bwose luganda kyewali ogenda okusaba bye bigambo byange kikyengezaako okulaga nti omuntu omugasi ayawukanira ddala n'omuntu omwawuze siri muntu asobola kwawula abantu era ndi mu kulwana ne maama wange oluvannyuma lw'amawulire ge yawulira nga galaga nti mu baana bakafeero nga twali tuva ku DNA nze waliwo amawulire agankuba ennyo nga ganzanyirako video nga galaga nti nze muzeeyo ennyimba ze okuli oluyimba lwa nantabuulirirwa oba mwannyinaze ayina paati gye yayogeramu n'agamba mbu abeera mwana wa kibi omwebolereze bamulinda lwolifa okuzaawula ekika kasi abigambo ebyogo birabanga bitalina makulu naye woobizannyira mu kifaananyi kyange si kirungi waliwo abazannyira mu kifaananyi kyo ebigambo ebyo ye ate nga bannamawulire be bazze banyamba be balaze maama wange nti mbadde nonkaayana naye abadde mwenzi siri mwana kubanga amawulire gayogera bwe gati waliwo munnamawulire gwe nalaba okyanga wali mu tenti n'okwemanyiza saakwemanyiiza ate nga omumanyi era yamaliriza okusoma ebyo ebintu nenfulumamu mu tenti mbereberekawo nga ndowooza mami abiraba ye waaba abiraba aŋŋamba ki ye waba tabiraba nze mugambe ntya ku imero ngende ku X nkole ntya nga saagala ki naye munaye waliwo munnamawulire gwe nalaba ate omusajja osobola mujjukira namulaba nga ataddemu kamera ze yali ammanyi bwe namulaba nenvaayo nenkyuka nentunula eno saamanya nti alikoodinze kati netubeera omwo tufuluma ono wombuuliza nti kati ozzaako ki nemugamba sijja kwogera kati mu mawulire kubanga ebivudde mu birabye obubaka bwe mbadde nnina si bwenfunye naye sijja kwogeza busungu kubanga abayogeza obusungu mwabawulira n'amajambi bagamba gajja kukola ki gajja kuvaayo ate nga nabo tobanenya kasi nengamba sijja kwogerako mu mawulire naye kirungi ensonga zaffe mukyazigoberera kansooke njogereko ne maama wange mu wiiki emu then mbaddire nga kikyenjagala mbaddire nga nina next maama ngambye bakuguddemu komaawo maama ngambye oli mwana we weeyongereyo nali netaga gwahead bakitwandise nga support naye munange mawulire aga babukedde bagawandika kati kali kakiripu ke bankwata nga ndi wali bintabudde ne bawandika ne bagamba abamu balabiddwako nga beebuzaabuza eri kamera zaffe olw'ebyo ebivudde mu ndagamuntu ne bateekawo kiripu yange baali voicinga batya mwana mwakola ebintu ebyo baga batya bateekawo kakiripu kange nga sibiriiko simanyi nti wali nga weebuzaabuza ate nga nali nebuzaabuza ate kamya igwe yakwata akantu ako oba bukyaliiwo kamya yali ambadde akapale ka jiini nga katonotono nga kakuteneka kamera kaddugavu era nakalaba nze nenkewala nga zenga omanyi nti munnamawulire tomumanyi ngenda mugamba ki saamanya nti akola ki ne bateekamu voice over nga egamba etya abalala balabiddwako nga beebuzaabuza mu kamera zaffe olw'ebyo ebivudde ku ndagamuntu okubanga si baana bakafeero nga tebagaana kwogera kiddako kati ne balaga kakiripu kange mu kasaati kange kano ne batakomaoko ne baninda ne bagatta vidiyo wali wambuuliza nga nfuluma nga basirikale bagamba tokoyano interview ne bagamba abalala ennyimba ziyayimbako zennyininyini eziraga abakyala abenza okusiba abaana bakuteza olubobo ennyimba zino zituukiridde kubanga babadde boogerawe bati ne bateekayo ebigambo byange banaye kanjogereko ne maama mu wiiki emu ne bakuba akayimba abeera mwana wa kibi bukedde omwebolereze ebivudde mu musaayi kikirabwa n'omwana omuto ayonka gavumenti enansonyiwa oggiwakanya naye nze simatidde
simatidde kuŋŋamba nti abaana abajja abana luli n'olwaleero be bakomyewo simatidde kitaffe tebandimuzikudde bandimuleseeyo tetuli bamativu wabula abo abeewaana ne balooya baabwe nze ngenze mu kyalo gyendi kati wekinaagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala gakiri we ziba jambiya tuneetema ate amateeka gagaana seri wa kafeero bwaba kafeero yangoba kati ye yanzala mu kafeero janzijewo nze wendi agambe mutsenguke nze wendi mwana nze wendi ate ndigumite nnyo ate nga siriko bankuuma omusayi gwe baguguliridde olw'ensonga emu mama woyo omuwala mama wa Nagawa yatandika ku Sande waliwo eyamukuba ebyowulidde ayogera mbu nnyina baamukuba bwe bamukuba kyava agamba mbu yadde bankubye naye aliza kizirina okudda ng'abaana bali bano yo Sitera yeyaguliridde bankube ng'agamba nti nze naguliridde bamukube liza kizirina okudda ng'abaana bali bana era ffe tubanja n'omusika abaali tebannalaba liza batandika batya okubanja omusika bakibanja tezinaba bulijjo ono yennyini gwembuuza nga ŋŋamba teri yaguliridde tebasobola era abaana bangi ono yennyini naye yali mu lukwe oyo kale ali mu lukwe oyo kalo taata nende bonna bali mu lukwe ekintu kimu sawa ya leero ovuddeyo ogambye nti abaana bali bana luli baali bana tebagasseeko ati batoddeeko nze nali nsuubira nti bino ebintu nabirabirawo mwandaba ku pulogulaamu ya Taasa Amagago ku Bukedde nga mpa ensonga gye bali balina osobola oziikulamu muzeeyi ng'egye bamuziikulamu abaana abamu tebabategeeza okitegeera bakikolanga bo wadde tutuganye gavumenti yavaayo tuyamba ate njabategere nti gavumenti si yasaba okuziikula Kafeero famire ya Kafeero yasaba okuziikulani baziikule Kafeero kati soke tuweebuuze essaawa ya leero ng'omusayi gukomyewo gwa abaana bana abaana abo bonna abaddewo nga nange kwendi ku baana 25 abaana abana abaali era abaana abana kati babadde bameka kitegeeza nti tebongeddeeko tebakoze eki nze ndowooza nze nganze ku lwange nze ngenda sigala nga siri mumativu kuba nina mami wange ali wabweru era ngenda kuvaayo njogere mu mawulire oluvannyuma lw'owiiki emu nga maze okwogera ne maama ekitegeera bwe maze okwogera ne maama nga bwe kiba kyetaagisa nti abantu bakola apiiru toli kitalimu apiiru n'oba osoma ebyawandiikibwa buli kimu kibaamu apiiru okitegeera so kati sawa yaero kati sobola agenda mu kkooti nga binya kubyogerako ndowooza mu wiiki ngemu maze okwogera ne maama kubanga kino ekintu kisoboka ne baddamu ne bakola omusaayi omulala okutegeera era buli mwana awulira nga alina amazima nga awulira ate kyetaagisa omwana abeera asobola nga ye so kati nze ku lwange nga nze omuntu omu sobola kugamba nti nzikiriza omusaayi nodde kyembadde nwanira situfunye bakulinda lwolifa maama yabiraba maama yali anzise mama yangambirawo manyi njala baddeyo bakebere DNA bazireete London mama yangambye DNA njagala ezo bazireete London ezizo bazitwale London gyabazikeberera anti yakola police conference leka ngendo wasenga kuba abaana babadde busy nafunamu ka accident mbadde sikyatambula nnyo ndabo mukono guzinga ngenda guterera kati nafunamu ka accident era abaana bano eno baganda banga bamwe batambulidde mbadde mu biralamu so kati enkyalo ensubira okulaba senga mubuulire maama byaŋŋambye byengenda okwogera mu mawulire then nveeyo ntwale ekiwandiiko kyange mu kooti n'okumanya ssente zigenda okunyambako mu kutambula mu kooti zivaawa maama nyambako atya era nsigadde nzijjawa kubanga abamu tukyali ku DNA newankubadde nga abantu batulaze nti abamu batufunira ettaka ebateeka abalala buli mwana baba ekifo kyakola naye nga bambi tebatugambako nti DNA swayiro batugamba DNA results so ondabye okuta olupapula Bukedde luliko ki Bukedde ebya Kafeero abaana abasuuliddwa DNA bakoze pulaani B ebataasa pulaani B yenze mulimu Paulo Kafeero, Godfrey Kafeero, Shafiki Sendi, Nantongo, Nakafeero, Mukiibi, Gutoliiko kubano we batadde wano. Anze wano siriiko. Ati sawa ya leero. Seetaga beera wano. Maama yaganye obeera mu mawu ga Bukedde. Yaganye okubeera muri ga Bukedde? Kutuuka nga amazima gavuddeyo.
results bwe zinadda ze bagenda otwali London awo lyokodde ga Bukedde kwolwo teyakuwandiikako kuba ku kifaananyi otugambye baakusomako kolo ate mwana wattu ate bampandikako bulungi ate neewuunya amawulire ge banteekako okulabanga nze yali omwana w'ekibi ge gasinga okukuluma gannuma nnyo naye munnange ate ngeri batuyamba kati gano gaade gajjo leero lwakumeka leero lwakuna kati gano gaade ga lwakusatu kati gano ge bampandikako tuli eri nga tuvudde ku DNA nga wayiseewo olunaku lumu kati nga tebanakuba gano g'osomye abaana abawanduddwa mu kebera DNA bazzaako ki gwali egundi wano Eric Katumba ayagala nnyina gw'atayogedde mannya amuwe olukusa atwale ekiwandiiko kye mu kkooti ekisaba okukeberwa abaana bonna buto nga naye mwali lwanakkiriza ebivaamu waawe wano babiwandiika bulungi ane nomunaye ne vidiyo eri simanyi yagikola oba yali obaza nekisanga ku TikTok naye nga eri ku peegi ya Bukedde waŋŋamba olinayo mukwano gwo Seguya Mr. Seguya naye mukwano gwange namukubira mugamba muzeeyi ebintu bye mwakoze si birungi nambayirayo nankolamu n'ekyenkya nagamba bannaaye Katumba yankubidde neyemulugunya nti ababukedde twamuzanyiddeko ne bambi ne babinnyonnyola bulungi bagamba nti akali kayitaba tuneteekawo ebifaananyi bye kyamuyisiza bulungi naye kati Bukedde yebadde gyetuyamba kituufu kisobola kiremerako nnyo ate tewali atakola nsobi ate gosobola okulaba nti nsobi naye nga ate ye content wooli ekituufu bagamba tewenyiga mu mazina ga nkima nga tojja sobola kunyonya mukira omukyere otya okunyenya gukooneko aweebale nnyo kakati so Bukedde siginaako buzibu era kano oba osobola okuweza Mr. Seguya Mr. Seguya agenda kalaba Mr. Seguya wa Bukedde okutwaliza wamu Vision Group abakozi ba Bukedde namala nentegeera amazima bannange ebintu ababikola baali ba TikTok simmwe beetondere ogenda kasambuza koka bagenda kalaba abandaba erinnya n'eddoboozi nze Eric Katumba neetondera ekitongole ekya Bukedde oluvannyuma lw'okuvaayo mu midiya ez'enjawulo nga nemulugunya Bukedde amawulire ge yampandikako naye we nakoze okunoonyereza n'emikwano gyange ne bandaga nti waliyo omwana omu akozesa peegi ya Bukedde ya TikTok yagenda n'asalaasalamu sitole Bukedde gye yakola n'agigatta n'eyange kati ze we nabiraba nekitampisa bulungi naye nga Bukedde Bukedde mutubeereddewo Vision Group abakozi abakulu kuva edala eri ku program Taasa Amakaago mbadde ntambula nammwe ebigambo bye mbadde nzijjanjogera bigambo byanjawulo so neetondera Bukedde kutwaliza mu Vision Group yonna kuba mabadde batuyamba bansonyiwe naye nga saayogera bubi nemulugunya bwe mulugunya so kakati ku lunaku olwo ng'oggyeko embeera yonna n'ebigambo ebyayogerwa kyemanyi byakuluma nnyo kiki ekyasinga okukulumira ddala ekyasinga okunnumira ddala kwe kutugamba mbu abaana bakafeero abavudde ku DNA abalina national ID bagende tugende twekolemu omulimu batuwe sente za PDM kyali kibi ate si kibi kyannuma ate ngambye kibi ongambye nti ekyali ekibi lwaki kyakuluma kyannuma kubanga twali tetuze kima sente za PDM anti zibayambeko ng'entandikwa kakadde ako bagaba kakadde kale wulira akakadde bambi mujooga nze munzije ku DNA ya kitange ng'olwokuba munsuubiza akakadde mujooga so tebyali bigambo birungi okuva eri Minisita Balamu amanyi Minisita Balamu mu Buganda wano tulina kyebayita gambo bbi lisigala ku mwoyo weebali nnyo era nga bagamba nti nakyerabira gw'okyogedde naye gw'okigambye takyerabira nze ndowooza nti obulumi bwe twalimu n'obuyinike n'obutale bumativu tewandirese kintu kya ssente mu kaseera ako era ne bataata abatusabira ssente mu mbeera eyo nti obakala abaana bali bana naye abaana abasigadde mu egatta tujja bakolerayo nammwe muli bakyamu twandibadde tulagira wamu obutale bumativu bwaffe ng'abana wabadde ogambye nti nno mami we yagamba atya ati mami wange ye alina okusaba
asaba yalina okusaba okukwe era nga oluvannyuma nti namusabye anzikirize biba nga bituufu ntwale ekiwandiiko kyange ekiraga DNA zange nti siri mwana wa Kafeero kigende mu kooti. Ye plan B gy'olina? Ye plan B. Mu kusooka nali nsabye okuddamu okukebera abaana bonna nga ndowooza nti gavumenti kintu kibeeramu naye okusinziira ku maama yagamba nti DNA zange yaziteekamu ssente gasi ye kyasaba ayagala gavumenti eveeyo ne looyo omu oba babiri abakakasa nti baakebera omusaayi siri mwana waani mwetegefu okubawa visa ne tiketi passport zaabwe then bo ayagala gavumenti eri yase basasulire wakulya awakusula okumala omwezi gumu oba wiiki singa 3 bakakase baddemu bakeberedde ayagala abalooya ba gavumenti weebali n'abamaamawo bakeberedde kati we yagambye ku kya sample n'agambye ekya sample kiyinza obutabaawo ayagala batwala abaana bano babiri nani abagambibwa nti bakafeero yangambye nze alondawo either ku Simon Peter era nze nalonzeewo zinjagala zina yagambye esaazi tomuŋŋamba zinjagala batwale Simon Peter ne Dube kubanze bino kakasa nti baana baani bakafeero aba babiri kwaba bana kati aba babiri babatwala deni bakwate nange bakwate n'omwana omulala omu kuffe abataayitako ndiwadde mugamba nti ngenda ne Stella oba ntwala Godfrey Kafeero ebyo byonna visa tiketi bibye ejjasa bayagala gavumenti esasule abantu abo bagenda kusula nakyakulya kubanga lwedde gavumenti yagambye tuli ki bo bagenda nga balooya baabwe bana babiri abasawo bagenda confirming baleme gamba nti maama yakoze DNA kanaakola ki n'agulirira ayagala abasawo bekwatagenda abasawo beeri bakole DNA then abasawo bano abavudde n'ababiri n'abaana bafe abana agenda biteekamu visa ne tiketi ebisigadde ayagala gavumenti yebikolako ye akakasa nti oli mwana wa Kafeero si ye nange naawe okakasa namulabako yampa erinnya bantwalako mu nnyumba nankolako nebykoza ate bwe baalikuwa oli mukulu ng'otegeera nga ntandisa otegeera nga naweza emyaka 7 nga ntandisa otegeera nze gambe muzeyi siina nnaku nnyingi zembala ze namulabako muzeyi nzokuba namulaba ndowooza emyezi nga 3 naafa bakutwala mu nnyumba yaawa yekyagwe ekiseera gyabeeramu gye bakuwera erinnya era mwe mulina akasengeke ak'omukulu so kati bino ebikolebwa toli ku sayidi yabyo ebigenda mu maaso si bibi ebyokusonda ssente nti babafunire yikangannya omuteeka ekijja kyammwe tugambe nti ekyo webatufunira netusigala nga tuli baana ba Kafeero bade tuba nga tuli baana ba Kafeero baana ba Kafeero ababoole ate lwaki tuba baboole tugenda teekako n'erinnya ku estate Kafeero ababoole mulabisa estate kati awo at least bantwala wabweru ne baddamu ne bakebera DNA ezo siba mwana wa Kafeero ne senyigiriza ku eka ziri n'okita buti njagala mazima ziragamba DNA wezidanga ni mwana wa Kafeero nze tebagenda kunziika gye baziika muzeeyi olw'enkayana eziriwo nze era sirizimba nnyumba ku ttaka lyani wabula nze njagala bankebere nti ni mwana wa Kafeero n'abo abaana abaliwo mbagambe tuddaabirize ennyumba kitibwa kya muzeeyi kiddewo nze nkole ebyange kati watiifu bakututte era nebikomawo nga toli wa Kafeero anti banatwala nebikomawo nga siri wa Kafeero nja kuyita bannamawulire fune ekifaananyi kya Balamu ngende ku State Square nkivunamire emirundi 7 nga wenkyetondera okulaga nti byeyakola tebyaliyo oba nja kwetondera eri Mr. Balamu nga tekono cleaning office ye okumala emyezi 6 nga tampadde 10 kabe transport antwala mu office ye ogenda nno bikola naye ng'olaba kyo kinaasoboka mamo kyeyasabye olaba kisoboka okujali kakati ekitwaza banene abaana ababiri bano abayitamu n'abatayitamu kubanga sample twazikubyemu ebituli era nga bagadde kuswaza maama wange era asobola okumpa sample z'omuntu omulala nentuka ya maama n'aswala kati obutaswala ate obutaddamu kuziikula muzeeyi katugende ne bana ababiri abali ku musaayi tutwaleyo naffe ababiri abatali ku musaayi nze wenzira nga ndi mwana wa Kafeero tukomewo yatukole
enteekateeka endala n'abalala nabaweebwa omukisa nabo babatwale ngekyenwana kugambibwa nti nno Katero byawedde era bali bagenda kwabya lumbe lwa muzeeyi ensi etambule tugende mu maaso olumbe bagenda lwabya balwabye naye tuli mu mateeka kubanga ssaawa ya leero minisita Balamu ova ino ogamba nti abaana bali bana ku lunaku lwennyini olwo abaana ne bakusaba n'okwabya olumbe bano bo balowooza nti bagamba nti kati bwe tunaabagamba nti muli bana ne muvaayo ne musaba okwabya olumbe mbu tulowooze mbu muli bakafeero nnyo oba neeserumirirwa olumbe osinga DNA abantu babikubamu ebituli olaba gano ogobeera ebiri ekalangala ne bagobeera ebyakafeero kati n'olumbe luno abaana baalusaba kubuzaabuza nti abantu bagambe bambi abaana balina amagezi badde ku kyolumbe bazeerabire kakati Balamu olangiridde nti abaana bakusabye olumbe togambye nti bakale mukomewo mu office oluvannyuma lwa weeks bbiri tubyogereko awo wenyini ino bawadde omukisa ne weeyama n'ente naye nga weerabidde nti ne bano bojje ku DNA abantu bakyakuba ekikopo bagamba anti mwe yabagamba mutwale endagamuntu baweeyo kakadde ani yagenda ku musaayi ng'ayagala kakadde akapiddye mu ng'entandikwa mwedda abululu amakanyambe ki nzaala omwana wange mugambe nti nali wakafeero naye bampa akakadde n'embivaamu omwana mbuziri jjajja wange bamuziika bamugambe wae bandi badde bamuziika kyaggwe naye ffe baatuwa akakadde netubivaamu nga bengamba omwana wange era goloza akakadde tetulina abantu basobola tuwa kakadde eno enkola artist Bruno K gye yakoze esingako n'ebigambo omukulu bye yayogera anti kakala ate baana abaweera ettaka bajja gambe abaana bakafeera ababoolera abaana bakubuze jjajjaawo nga lwaki togenda n'otuza maama wo wansi n'omugamba maama mbuulira amazima kati amazima yagaŋŋamba ne bannange kati oleka amazima gabeeki maama nga kyogamba ne badde asobola ogamba nti kale kanwana ensonde n'obusene maama nga lyeyesiga nti mugagga nnyo ng'abantu babyogera mu mawulire naye ye muntu ani badde agamba nti kale kankwate emitwalo 2 egya pawundi bajje babakebere ezo zigenda kubeera ssente ntono omuntu okuwa visa e London asazeewo asasudde abantu bana actually si bana bokka bali babiri n'abasawo 2 abantu almost 7 weebale nnyo si kubaliisa si kubanywesa wabula kubawa transport n'obudde bwebagenda okulaba nga bekenneenya ebintu ebyo kuba ye agamba wakikola ajja kuba ataasiza n'abakyala abalala bebagambira abaana baabwe nti si baana baani ali mu kulwanyisa bwenzi naye ekigambo ekyo tekyali kinene nnyo ate kati kye baatuteekako gweojja ku DNA nga bagambye oli mwana wa kafeero n'otuuka oliza uti ne zikukuba oba ofuuse eki maama wabeera yabalida byebyo ensonga nti ono maama bisirikirwa ali mu kuvaayo afuba okulaba nga nze be bana abaana kafeero byandaganga bisirikirwa teyalina mukwano okuva ku dde wano mpaka ku dde esembayo ne taata faini yamwagalako ne si buli kimu nti yamugambanga bagamba nti maama bisirikirwa yagobanga abaana yabagobanga ne yagambye nti nno bisirikirwa ebigambo taata we yamugambanga bitono kubanga teyali nnyo mukyala we nnyo bbanga ddene bisirikirwa yagobanga abaana mu mbeera weetya nti taata we yafunanga omwana we ng'ayagala abe naye okumpi bisirikirwa olwokuba teyeyayita zaala ngalowooza ono omwana gwe baleese maama we yajja obeera mu bufumbo muzeeyi n'atuuka ekiseera nga abaana bakuŋŋaanyiza wa muzeeyi Musisi mu bbaala nkimanyi bulungi muzeeyi yayagala nga abaana be bagende erweza ku wiikendi abalabeko naye olw'okuba embeera za maama oyo muzeeyi yatuuka ekiseera nga abaana batukuŋŋaanyiza wa muzeeyi Musisi era nga muzeeyi lwanaagamba nti ndi mu Kampala ng'akuba essimu muneetereko omwana oyo wa muzeeyi Musisi wendi wano wagendayo ke wa muzeeyi Musisi mulundi gumu oba ebiri muzeeyi Musisi adde yakafa musajja ali awo wano eno ku Prayer Palace kwekyo kidda ku Hollywood kati akakabbala kaliko ekifaananyi kya muzeeyi era abantu abasinga bali balowooza wa muzeeyi naye ze muzeeyi Musisi namulaba nambuulira amazima nangamba taatawo wano yayagalangawo bwagazi nti wamuwanga emirembe tegeeza babatwalango ne musinkanira awo weebale nnyo ate sinze zekka lwaki bano abaana bannagawa bali nnyo ku sayidi ya bisirikirwa era batambula bonna nagawa ali ku sayidi ya bisirikirwa kubanga Swazi Dube ne Kafeero anti bali ku sayidi ya bisirikirwa kubanga bisirikirwa abo bye yakozesa okutunda ebintu ebimu
otera okwogerako ko nabo no bagamba naye baaba lwaki mukola ebintu bino awo kwaba twali gwennaku akwabo kizibu nnyo okubaako ne gwempita baaba kubanga ebirowoozo byabwe sinalaba gwempita baaba. Simon Peter ndabanga Semidala ebbanga lyonna wena mbaddewo okwidde ku ssente za bukojja bwange sisomedde ku ssente ya za taata teri muganda wa taata nyambi apiiru esoboka tewali kitalimu apiiru wakati nze mami wange waaba alina obuyinza n'agamba oli mwana wa Kafeero kitegeeza nti mami wange abagambye nti katoga omusaayi yasobola oteekamu ssente kirungi baatugamba nti ebintu gye birimu so nze sina kyengenda kwogera kati kyamaanyi naye gwe kyolina omumanya ekusinza kweyo embeera eriwo sijja kugamba nti tuli bamativu sinze zekazekka wabula abaana abasinga tetuli ki so buli ludda lubaako awangula era awangudde asobola ojjaganya naye ne guba wangudde nga ye waba talina bwenkanya bwafunye era asobola okwekubira enduulu sawa ya leero kati nga gavumenti yekibaddemu tolina wogenda kukolera apiiru kitegeeza nti okujjako nga maama wakuyambye n'agamba nti baleete DNA ezo babakeberere wabweru okitegeera okiba kisoboka ati mami wange ye alina okusaba ye alina okusaba okukwe era nga oluvannyuma nti namusabye anzikirize webanga bituufu ntwale ekiwandiiko kyange ekiraga DNA zange nti siri mwana wa Kafeero kigende mu kooti. Ye plan B gy'olina? Ye plan B. Mu kusooka nali nsabye okuddamu okukebera abaana bonna nga ndowooza nti gavumenti nikyo kibeeramu naye okusinziira ku maama yagamba nti DNA zange yaziteekamu ssente gasi ye kyasaba ayagala gavumenti eveeyo ne looyo omu oba babiri abakakasa nti baakebera omusaayi siri mwana waani mwetegefu okubawa visa ne tiketi pasipooti zaabwe then bo ayagala gavumenti eri yase basasulire waakulya awakusula okumala omwezi gumu oba wiiki singa 3 bakakase baddemu bakebere DNA ayagala abalooya ba gavumenti weebali n'abamaamawo bakebere DNA kati yagambye ku kya sampo n'agambye ekya sampo kiyinza obutabaawo ayagala batwale abaana bano babiri nani abagambibwa nti bakafeero yangambye nze alondawo either ku Simon Peter era nze nalonzeewo nzijagala nina yagambye esaazi tomuŋŋamba nzijagala batwale Simon Peter ne Dube kubanze bino kakasa nti baana baani bakafeero aba babiri kwaba bana kati aba babiri babatwala deni bakwate nange bakwate n'omwana omulala omu kuffe abataayitako ndiwadde mugamba nti ngenda ne Stella oba ntwala Godfrey Kafeero ebyo byonna visa tiketi bibye ejjasi abayagala gavumenti esasule abantu abo bagenda kusula nakyakulya kubanga lwedde gavumenti eyagambye nti tuli ki bo bagenda nga balooya baabwe bana babiri abasawo bagenda confirming baleme gamba nti maama yakoze DNA kanaakola ki n'agulirira ayagala abasawo bekwatagenda abasawo beeri bakole DNA then abasawo bano abavudde n'ababiri n'abaana bafe abana agenda biteekamu visa ne tiketi ebisigadde ayagala gavumenti ebikolako yakakasa nti oli mwana wa Kafeero si ye nange naawe okakasa namulabako yampa erinnya bantwalako mu nnyumba nankolako nebyankoze ate bwe baalikuwa oli mukulu ng'otegeera nga ntandise otegeera nga ngenda weza emyaka 7 nga ntandise otegeera nze gambye muzeeyi sirina nnaku nnyingi zembalazi namulabako muzeeyi nzoba namulaba ndowooza emyezi nga 3 naafa bakutwala mu nnyumba yaawa yekyagwe ekiseera gyabeeramu gye bakuwera erinnya era mwe mulina akasengeke ak'omukulu so kati bino ebikolebwa toli ku sayidi yaabyo ebigenda mu maaso si bibi ebyokusonda ssente nti babafunire yiikanga nnya omuteeka ekijja kyammwe tugambe nti ekyo webatufunira netusigala nga tuli baana ba Kafeero bane tuba nga tuli baana ba Kafeero baana ba Kafeero ababoole ate lwaki tuba baboole tugenda teekako n'erinnya ku estate mulabisa estate kati awo at least bantwala wabweru ne baddamu ne bakebera DNA ezo siba mwana wa Kafeero ne senyigiriza ku eka ziri n'okiyita buti njagala mazima ziragamba nti DNA we ziddanga ndi mwana wa Kafeero nze tebagenda kunziika gye baziika muzeeyi olw'enkayana eziriwo
nze era sizimba nyumba ku ttaka lyani wabula nze njagala bankebere nti ndi mwana wa Kafeero n'abo abaana baliwo mbagambe tuddaabirize ennyumba kitibwa kya muzeeyi kiddewo nze nkole ebyange. Kati watiifu bakututte era ne bikomawo nga toli wa Kafeero? Anti banatwala ebikomawo nga siri wa Kafeero nja kuyita bannamawulire fune ekifaananyi kya Balamu ngende ku State Square nkivunamire emirundi 7 nga wenkyetondera okulaga nti byeyakola tebyaliyo oba nja kwetondera eri Mr. Balamu ngatteko no cleaning office yo okumala emyezi 6 nga tampadde 10 kabe transport antwala mu office ye. Ogenda nno bikola Amina naye ng'olaba kyo kinaasoboka mama kyeyasabye olaba kisoboka okujali kakati ekitwaza banene abaana ababiri bano abayitamu n'abatayitamu kubanga sample twazikubyemu ebituli bira nga bagadde kuswaza maama wange era asobola okumpa sample z'omuntu omulala nentuka ya mama n'aswala kati obutaswala ate obutaddamu kuziikula muzeeyi katugende ne bana ababiri abali ku musaayi tutwaleyo naffe ababiri abatali ku musaayi nze wenzira nga ndi mwana wa Kafeero tukomewo yatukole enteekateeka endala n'abalala nabaweebwa omukisa bana babatwale nze kyenwana kugambibwa nti nno Kateyo byawedde era bali bagenda kwabya lumbe lwa muzeeyi ensi etambule tugende mu maaso. Olumbe bagenda lwabya balwabye naye tuli mu mateeka kubanga ssaawa ya leero Minisita Balamu ova ino ogamba nti abaana bali 4 ku lunaku lwennyini olwo abaana ne bakusaba n'okwabya olumbe bano bo balowooza nti bagamba nti kati bwe tunaabagamba nti muli 4 ne muvaayo ne musaba okwabya olumbe mbu tulowooze mbu muli ba Kafeero nnyo oba neeserumirirwa olumbe osinga DNA abantu babikubamu ebituli olaba bagana ogobeera ebiri ekalangala ne bagobeera ebya Kafeero kati n'olumbe luno abaana balusaba kubuzaabuza nti abantu bagambe bambi abaana balina amagezi badde ku kyolumbe bazeerabire kakati Balamu olangiridde nti abaana bakusabye olumbe togambye nti bakale mukomewo mu office oluvannyuma lwa weeks 2 tubyogereko awo wenyini ino bawadde omukisa ne weeyamane nti naye nga weerabidde nti ne bano bojje ku DNA abantu bakyakuba ekikopo bagamba anti mwe yabagamba mutwale endagamuntu baweeyo akakadde ani yagenda ku musaayi ng'ayagala kakadde akapiddye mu ng'entandikwa mwedda bululu amakanyambe ki nzaala omwana wange mugambe nti nali wa Kafeero naye bampa akakadde n'embivaamu omwana ambuzire jjajja wange bamuziika bamugambe wayi bandi badde bamuziika kyaggwe naye ffe baatuwa akakadde netubivaamu nga bengamba omwana wange era goloza akakadde tetulina abantu basobola tuwa kakadde eno enkola artist Bruno K gye yakoze esingako n'ebigambo omukulu bye yayogera anti kakala ate baana abaweera ettaka bajja gambe abaana ba Kafeero ababoolera abaana bakubuze jjajjaawo nga lwaki togenda n'otuza maama wo wansi n'omugamba maama mbuulira amazima kati amazima yagaŋŋamba ne bannange kati kaweka amazima gabeeki maama nga kyogamba ne badde asobola ogamba nti kale kanwana ensonde n'obusene maama nga lyeyesiga nti mugagga nnyo ng'abantu babyogera mu mawulire naye ye muntu yandibadde agamba nti kale kankwate emitwalo 2 egya pawundi bajje babakebere ezo zigenda kubeera ssente ntono omuntu okuwa visa e London asazeewo asasulire abantu 4 actually si bana bokka bali 2 nabali 2 n'abasawo 2 abantu almost 7 weebale nnyo si kubaliisa si kubanywesa wabula kubawa transport n'obudde bagenda okulaba nga bekenenye ebintu ebyo kuba ye agamba wakikola ajja kuba ataasiza n'abakyala abalala be bagambira abaana baabwe nti si baana baani ali mu kulwanyisa bwenzi naye ekigambo ekyo tekyali kinene nnyo ate kati kye baatuteekako gweojja ku DNA nga bagambye oli mwana wa Kafeero n'otuuka oliza uti ne zikukuba oba ofuuse eki maama wabeera yabalida byebyo ensonga nti ono maama bisirikirwa ali mu kuvaayo afuuka okulaba nze be bana abaana Kafeero byandaganga bisirikirwa teyalina mukwano okuva ku dde wano mpaka ku dde esembayo ne taata faini yamwagalako ne si buli kimu nti yamugambanga bagamba nti maama bisirikirwa yagobanga abaana yabagobanga ne yagambye nti nno bisirikirwa ebigambo taata we yamugambanga bitono kubanga
yali nnyo mukyala we nnyo bbanga ddene. Bisirikirwa yagobanga abaana mu mbeera weetya nti taata we yafunanga omwana we ng'ayagala abe naye okumpi Bisirikirwa olw'okuba teyayita zaala ng'alowooza ono omwana gwe baleese maama we yajja obeera mu bufumbo. Muzeeyi n'atuuka ekiseera nga abaana bakuŋŋaanyiza wa muzeeyi Musisi mu bbaala. Nkimanyi bulungi. Muzeeyi yayagalanga abaana be bagende erweza ku wiikendi abalabeko naye olw'okuba embeera za maama oyo muzeeyi yatuuka ekiseera nga abaana batukuŋŋaanyiza wa muzeeyi Musisi era nga muzeeyi lwanaagamba nti ndi mu Kampala ng'akuba essimu muneetereko omwana oyo wa muzeeyi Musisi wendi wano. Wagendayo ke wa muzeeyi Musisi? Mulundi gumu oba ebiri. Muzeeyi Musisi ade yakafa musajja ali awo wano eno ku Player Palace kwekyo kidda ku Hollywood. Kati akakabbala kaliko ekifaananyi kya muzeeyi era abantu abasinga bali balowooza wa muzeeyi. Neze muzeeyi Musisi namulaba n'ambuyira amazima n'angamba taata wo wano yayagalangawo bwagazi nti wamuwanga emirembe. Tegeeza babatwalango ne musinkanira awo. Weebale nnyo ate sinze zekka. Lwaki bano abaana bannagawa bali nnyo ku sayidi ya Bisirikirwa era batambula bonna? Nagawa ali ku sayidi ya Bisirikirwa kubanga Swazi Dube ne Kafeero. Anti bali ku sayidi ya Bisirikirwa kubanga Bisirikirwa abo bye yakozesa okutunda ebintu ebimu. Otera okwogerako ko nabo no bagamba naye baaba lwaki mukola ebintu bino? Awo kwaba twali gwenna akwabo kizibu nnyo okubako ne gwempita baaba kubanga ebirowoozo byabwe sinalaba gwempita baaba. Simon Peter ndabanga